Ekibiina kya National Unity Platform ekikulirwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kirangiridde wamu nti kigenda kuba kiggulawo more field offices. Bagenda kuba baggulawo offices, branches endala nnyingi nnyo mu offices bayambengako nga baba batambudde mu field zaabwe. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza, kivuddeyo ne kirangirira nti bagenda kuba nga baggulawo more field offices okwetooloola districts endala zonna among the districts. Kino nno yakirangirira oluvannyuma lw'okukyalako mu Western wali eri ku country wide tour gy'abaddemu wiiki eno yonna gy'abadde ng'atalagga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza nti nno gwatanaba kubanga osubscribinga, genda mu maaso obeere nga osubscribinga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. We yali e Bundibujjo ku lunaku olwa Monday ng'ennaku z'omwezi 15 July 2024, Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okumulemesa emirimu egyali gigenda mu maaso, activities zonna n'oluvannyuma lw'abasajja abakuumaddembe okusalako ekisaawe yali ategekedde ekivulu kye ne bamwongerayo eyo ku kasomero nga bamugobye ku kisaawe kya Booma. Mujjukira bulungi ago amawulire. Bamwongerayo mayiro 3 okuva awo, naye ng'obudde buyise teyasobola kuba lukuŋŋaano luno. Gwe muganda wange ampuliriza, yeekumira ku Yugi Updates TV. Teyasobolako wadde n'akatono okuba ng'akola, naye yafunamu obudde n'ayimiriramu n'abantu be n'agamba nti nno nalaba okuyaayaana kw'abantu nga batugamba nti nno ffe ne Bundibujjo nga temulinayo ofiisi, tetulinayo tuyinza kuddukira kuleeta bizibu bitunyigiriza ffe abantu b'e Bundibujjo. Kale President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akiraya n'agamba nti nno abantu bano ensonga yaabwe erimu eggumba, twetaaga tuggulewo offices nnyingi nnyo, branches okwetooloola districts ez'enjawulo. Tuleme kubeera na offices nnyingi mu Central ng'ate mu West tetuyinaayo. Watu wavuddeyo n'alambika. Agambye nti nno yagambye mu kwogera kwe ng'asinziira wali eri mu kifo ey'Isingiro, yabadde Isingiro gye yamaliriza tuwa ye eya ku Friday nga 19 country wide tour ya wiiki eno, we yasinzidde n'agamba nti nno mu Western, banna Western, abantu b'Embalala, Abaawa, mulina okukimanya nti mulina okuyimirira wamu n'ensonga ezigenda mu maaso. Kwegamba muyimirirewo ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga, kubanga nkizudde ebbanga lye tumaze wiiki eno nga tutalagga Western. Jjukira yabagambye twasookera ku Mande nga 15 e Bundibujjo, nga 16 ku Lwokubiri ne tugenda e Bushaka Bushenyi, nga 17 ku Lwokusatu ne tugenda e Lukunjiri, nga 18 Olwokuna ne tugenda e Ntuŋŋamo, nga 19 ne tumaliriza Isingiro. Kati yabadde adressinga abantu, yabagambye nti nno ebbanga lye tumaze nga tutalagga tuzudde nti ebizibu ebitawaanya bannayuganda bye bimu. Ffe tubadde nga tuli eyo mu Western nga tulowooza nti nno Mbalala oba Western region bo bali yaddeyaddeko oba bali bulungi, naye bazudde ne bagamba ebizibu ebitawaanya eggwanga bye bimu. Malwaliro temuli madagala, enguudo si nkole, tukyatawaanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi. Western terina mazzi, pipeline waters tebayina, amasannyalaze tegaliiyo. Ne bagamba nti n'amasomero gennyini aga gavumenti gakutte mu mbinabina. N'agamba kati ebizibu ebitawaanya Uganda byonna bye bimu, si mu Western si mu Central. Gambye nti ebizibu ebitawaanya bannayuganda byonna bye bimu, era ne mu Western by'ebizibu bye bimu bye bamazeeko emirembe. N'agamba nti n'abantu bayinza okubeera eyo nabalowooza nti mu Western region bo embeera eri yaddeyaddeko, naye wa teri factories ate nga mulunda nnyo ente, factories z'amata teziriiyo. Abagambye ebintu bingi bye mulaakinga eno nga aba Westerners, so mulina okuba nga musitukira wamu ensi yonna okulaba nti Uganda tusobola ogituusa ewantu ewalungi. Watu yavuddeyo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agambye nti nno tugenda kuba nga tuggulawo ofiisi
oluvannyuma lwa Bundi Bujjo, abantu b'Ebundi Bujjo tulaajanira nti Ebundi Bujjo teri woofiisi ya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba yamaze dda okukunga ba mobilizers basobole okuba nga banoonya ekifo bagenda okusetolinga woofiisi eyo bannabundi Bujjo babe nga batuusizaawo ebizibu byabwe ebitawaanya ng'aba opposition. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye mukwano gwange nkutegeeza nti nno tewerabira ku subscribinga, genda mu maaso n'okuba ng'osharinga, subscribinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ate naba kuba ng'osubscribinga ku channel eno. Bannange abasubscribinze mbaagala nnyo, mbeebaza ebirungi bye mukoledde channel eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga kye kyokka ekirungi kyosobola okukolera ku channel eno. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakomyawo gwe muganda wange ampuliriza. We yabadde addressinga abantu b'omu Western teyakomyawo. Yagambye nti nno mu wiiki eno wetyo tusobodde okutambula tumaliriza na Lukunjiri. Abantu b'e Lukunjiri mwebale twanyiriza, abantu b'e Isingiro mwebale twanyiriza mu maanyi ag'ekitalo, mulaze amaanyi. Era n'agamba nti nno nga wiiki ejja nga mu July nga 25 2024 asuubira okuba nga nno party leadership ejja kubanga yeeyongerayo ne country wide tour ng'egenda mu Eastern Uganda, yagenda ogiteeka mu Eastern Uganda. Agambye agenda kutalaga disitulikiti zonna omuli Bugweri, omuli Palisa, omuli ne Soroti. Asooka atuukeyo nabo ababunye ekigambo ky'enkyukakyuka abategeezi naye alabe ku bizibu byayo, kubanga akizudde nti ebizibu ebitawaanya eggwanga Uganda byandibanga ebitawaanya Central, bye bitawaanya West, ebitawaanya West byandibanga bye bitawaanya Eastern. So n'agamba nti no agenda kutalaga eggwanga asobole okuba nga ategeera ebizibu ebitawaanya bannayuganda basobole okuba nga babirinnya ku nfeete gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'agamba bagenda kuggulawo mu disitulikiti zonna ze bagenda okutalagamu ezitalina offices, bagenda kuba nga bagulawo offices gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nookola kyamaanyi naye tewerabira ku subscribinga gwe muganda wange ali eyo.